Tufuatilie Salam TV. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Olugendo lubadde luwanvu naye bagamba nti walungi tewaba wannyo. Otuuka tayimera ng'olina okukola ki? Ng'olina okuddayo. Kati tulina okuddayo eka nga mutulaba wano fenna tutudde wano tumaliriza. Tulina obukoowu naye ng'obukoowu bwe tulina oba mbuyite ntya si bukoowu buno obubi wabula obukoowu bwogamba nti nkooye bulungi kyenagiridde nkifunye. Lubadde olugendo luwanvu lwa nnaku 10 naye nga bannange buli lunaku tuli bubi naye nga tukikoze tukikoze. Nasabidde abantu abasinga obungi bajje nabo beexperience ng'ekino era nga bwemba butusiza ogenda muneebuuzeeko mbabuulire ani alina okubawerekera obulungi n'abatuusa noba oli musanyufu. Tubadde mu 5-star hotel, tulidde bulungi, tunywedde bulungi, tulambudde, teri kyetakoze nno tulambudde. Ate ngeri oli yeebuuza nambijja yambuuzize naŋŋamba nti gwejjawa tayimu erambula tayimu ogifuna. Batuwaayo akaseera akatono nga tumaze okusa. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-mushahidun wal mushahidat al-kiram. Abalungi mwenna abatulaba abali ku lutimbe kagadde olwa Salam TV, jazakumullahu khairan. Tubakulisayo nate mu program ebadde hot, very hot. Era mugiraba ekikulaga nti ebadde hot n'akadde eyingiddeko mukadde kafi wano tutandikira bulijjo. So embeera zibadde zirina okumuumunywa ensonga z'amasomero, ensonga z'obukulembeze, ensonga za umeya n'ebisigadde. Ndoza mbiwulidde buli omu fumintiriza ku byonna by'owulidde mashallah taala. Mwebale mukadde waffe agitwa mu Kibi muganda nga Abdusalam Alhaji Abdusalam Kinobe n'abagenyi boleese bemuleese mukadde waffe teacher wa Namagabi ne muganda wange Nassa Magezi Hajj
mwenna alhamdulillah jazakumullahu khair tunoonya kulongoosa kyetunoonya kyekyo mashallahu taala jazakumullahu khair allah atuwe obulungi nate era naffe tugusse nga bulijjo ne programu yaffe Olutindo oluvannyuma lwa byonna ate ffe ekyaffe we bridge a gap in between tunuulira ensonga ez'enjawulo zonna olwokutaano luli very special nti lwaki ntandikwa ya nsi eno lwa kibuga Makka ensi eno weetandikibwa okutondebwa ekibuga Makka Madina ekiyitibwa Hijaz awo ebifa ku kitundu ekyo ku kifo ekyo obimanyi yongera otegeera naye twakozeyo ka special package kaffe mu kanaku zino wiiki eyaggwa tulina omugenyi gwe twafuna ne weekend tufuna omugenyi bwe tufunye biidhinihi jalla wala twagala naawe ali eyo otegeere nti naawe osobola onaasobodde okgenda onaagenzi naawe maybe oyinza okuba nga you're just reluctant so onaavuddeyo okakubuulire experience ye akubuulire oluvannyuma lw'okuvaayo the impact that journey has made because it's all about adding quality to someone's life. It's all about adding quality to somebody's life. We add quality. Olugendo oluteekako quality. Alright? Nokuba ntoma katokola bukuzi mu myaka. Wabula ofuna quality ever. Mubulamu bwo ogenda olaba abantu bagenda okulaba balina okulaba nti gundi byokoze olinga tagenda ko gundi oyagenda e Makka gundi yagenda e Makka okola ekitali kirungi olinga atalaba Kaaba olinga atagenda Makka because I want to expect a change, a drastic change, all right, in somebody. Nti omuntu akyuka there and then nokyuka oluvannyuma lw'okubanga otuuseeko ku nnyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyitibwa Kaaba. That's why tugamba nti tugyeko n'abantu abamu omu babiri babeeko ebigambo ebatusa maybe some of us will be inspired. Maybe we shall begin to understand more. Maybe oyinza okuba byobadde nga obitwalawo oti byawugayaawugayawo onoobitwala nga biri serious. Ezimu ku nsonga lwaki ebigambo bye tunnyonnyola twagala tussemu applicability ng'abantu abagenzi eyo physically bagamba ddala mu butuufu kino nakiraba, ddala mu butuufu kino natuuseewo, ddala mu butuufu ate kino nakifunye, ddala mu butuufu mpulira nange neewulira wenti ne wenti. So embeera eyo yeeyo enteekateeka ya Salam TV jazakumullahu khair. Salam TV masha Allahu ta'ala enteekateeka yegiina Olutindo tuconnectinga wakatiwo ne wakati w'ekibuga Makka insha Allahu ta'ala kaliwo ne wakati w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga naawe otuuka okubanga at least maybe oyagala okubanga otuukako eyo insha Allahu ta'ala jazakumullahu khaira. Makka Madina eprogramu yaffe Olutindo mutegeera ebintu ebiwerako n'ensonga ezitambula nyingi olunaku n'olwaleero tutegeera bya Makka na Madina. Bulijjo tusoma netusoma ku Makka ne Madina, bulijjo tusoma netusoma ku Kaaba n'otegeera ebigambo byawo n'ensonga n'ebyo ebyenjawulo. Kakati bagambye nti twagala akantu ako ak'enjawulo kabeemu insha Allahu taala. Tegeeza munno sharinga ku Facebook nawe muganda nga ali ku YouTube masha Allahu taala sharinga awo sharinga funa link yaffe masha Allahu taala kubanga omugenyi gwe tulina olwaleero wankizo wansonga gwe tulina olwaleero si mugenyi wa bulijjo masha Allahu taala mumumanyi naye ate olwaleero beera jjajiddemu yankizo yansonga mugenyi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Wetugende Makka tuba bagenyi w'ekitiibwa Allah basaawo ebiyitiirwa binene nga nti marhaban bi dhuyufi rrahman tusanyusa obbalaba abagenyi ba Allah subhanahu wa taala. Dhuyufi rrahman Allah yabajje mu mpwi n'empwi muli bagenyi era Allah yagamba Ibulayimu akoole wa adhin fi nnas bajje netugenda ffenna buli omu. Lwaki Makka njawulo ki Makka gyalina ebitujja bitegera biidhinihi jalla wala. Otambudde engendo nyingi oyindinya ennyonyi mpitirivu ogenze China ogenze New York ogenze Canada ogenze France Paris, right? Oyina ebintu ebyenjawulo byolabye ogenze mu Bahamas ogenze expensive resorts over those special resorts around across the globe ogenzeemu. Otambudde wano ewaffe Uganda naye lwaki that journey erina okuba nga eri memorable. Lwaki that journey should cause an impact erina okubaako impact gyereeta.
lwaki that journey lwaki omuntu bakulinda nnyo ku kisaawe Entebbe lwaki olugendo olwo n'okugenda abantu bakuwerekera nga bulijjo tebagwayo lwaki bakuba amataali lwaki basoma edduwa ne bakuŋŋaana olugendo werutyo ebinno ojja biteekera inshallahu taala nga tuli mu programu yaffe Olutindo wano wetubeera lwakutaano nga twogera ku bifa mu kibuga Makka katwogera ebyabadde mu Umrah naye omugenyi waffe yatuuse dda si mulala bagambye nti ono maama she's a mother maama maama w'abaana bonna mu ggwanga maama waffe maama ni waliwo omuvubuka omuto omulungi ennyo ali Makka awo omutabani neyeegaga nti yarabbi nange ndi special nnyo eri maama ayitibwa Seeka Uzaima Hassan Mutumba maama is my mother ate omwo bwa maama butandikira ku Kaabaawo wennyini nibanga bwanjawulo nnyo maama tusanze okulaba alhamdulillah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulaba ku Salamu TV besunze okubuuzaako n'ebirala bingi basunze niso okubabuuzeeko bannange mwenna abatulaba wano ku ssaawa eno ey'okumakya nkyali mukoowu ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ndoza muyije salaamu yennyini wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukoowu maama olugendo lwavuddemu olw'e Makka ne Madina yatambudde mashallah emirimu gye mugimanyi bulungi naye akyali mukoowu ye maama Hajjati Namakula Halimah buli omu amuyita Hajjati yawangaliraeyo Hajjati maama oyo erinnya lyenno lyanjawulo lyankizo lirimu ensonga ez'enjawulo Halimah nga bw'omulaba nnyini n'ebigambo bye n'eddoboozi oliwulira lyerinnya Halimah naye lirina ate ebirala eby'enkizo beryakola maama tusanyusa okulaba nange bwe ntyo ekyo tuleese olwaleero tuli mu programu yaffe Olutindo mutwogera ku nsonga ezifa e Makka. Okay. Tukulisaayo e Makka kulikayo e Makka navaayo naye obukoowu bundi bulala activities nyingi e Makka activities zibaayo nyingi. Wali otambudde ku ngendo okowanga leero wakooye ensingi bunye naye nze oluva ku nnyonyi bwenti nimba nga nina appointment ngenda butereevu naye luno olugendo lwankubira ddala kuba activities nyingi naye ate ng'ozaagala zonna olina ozimalayo ebigere byannuma naye ate era nga bw'otunula mu myaka kyekyo egyegyo emyaka lwakuba nti abantu bo bandaba bulala naye ng'emyaka gyegyo ate gyandagira eri egisukka lwakuba nti nalinayo mmwe ne munyamba nnyo era nga bw'oyogedde nti waliyo Sheikh Uzaima mutabani wange we nazaalira e Makka kwolwo olunaku namuzaalira Makka yandabiriranga naye nga tatandise ozinteeka mu bigere sikirabangako era sikifunangako naye omwana yakka wansi ng'alaba ntambula nkooye bwenti ngenda okuteekamu engatto bwenti nakka wansi n'azinyambaza n'azinsiba. akwambaza Seeka muli Makka ebintu ebyenjawulo byofuna mu Makka. Hajjati Halimah Namakula maama yani nze nsobola okubula nti nazaalibwa wano mu Uganda naye ate bwe nagenda ngaakulamu katono ate nengenda mu Amerika. Kati ogenda kwange mu Amerika nensuba ebintu bingi ng'eddiini mu Amerika ey'Ekiyisiraamu si nnyingi naye bwe nakomawo neŋŋamba nti nina okugitegeera nentandika byonna sibirina naye nina ebintambuza. Kakati ebyo bintambuza wensangidde mmwe ne mubanga nammwe munyongerako era okugenda kwange wakulaba kwali kwa mpaka nagiranga nengamba nedda sijja genda sinatuusa nzaani ngenda kukola ki naye n'ogamba nti jangu tugende buli kimu kijja kwekola kyokka era buli kimu kyekola kyokka. Ndi mukyala musiraamu ndi mukyala yazaalibwa Hajji Ali Musiitwa ey'Ebasaawa Ekibibi. Gamba nti abantu bange bonna
nkyalimu okukaaba olw'olugendo. Ezo tears of joy, emotions, essanyu n'ebyanyuma kuba byogera ku Makka maama ng'amwogera ku nze mmanyi ki yabaddeko e Makka nze namulabye e Makka embeera yonna nga yabadde alhamdulillah omulaba nga amaze gamuvaamu gamba byonna buli kisi kyayogera kino gassanyu siri munyiivu alhamdulillah buli kisi si munakuwavu si munyiivu naye buli kisi kyolaba kiva mu maaso ge manyi nti ssanyu mashallah ate n'amaziga ago galimu ne baraka afunamu n'empeera ngwagwe mashallah naam wadde okyakunyonyola kati mu kunsindiikiriza okwo nga ngamba nensooka nenkwewala n'okwewala nengamba kamwewale sijja musobola bakuzaala maama abanzaala bano mama wange ye mama afuwa Namuddu naye yeebase Wankima naye yeebase engeri balyagomba mulungi oyo bonna abantu kwegamba nga buloga nti okudda emabega bonna abantu bange bayisiraamu ddala basiraamu bali abawadde emirimu owulidde kati bwe nakomawo okuva mu Amerika sigamba nti nakomerawo ddala completely kubanga neeri ntuulayo. Oli mutuuze wa Amerika? Ndi mutuuze wa Amerika ddala ndi citizen waayo neeno ndi citizen waayo naye ate eno nazaalibwayo Kigejja ekyenjawulo kyolinamu ne bwe nalibadde mu Amerika nga ngenda Makka nandivudde wano alhamdulillah nandibadde nva wano era wali oŋŋaanonga nti na passport bbiri naye eruwa gye mbakozesa kakozesa eya wano kakozesa eya wano kakati abazadde bange abo naddala kitange yandaba ng'eddiini njirimu wano bwe nti sigirimu dda nagamba nti mwana wange saala nemugala lwaki tugamba bali abaana b'abalala nagamba nti gwe kuba mmanyi ojja kusaala nga nsaala waliwo bantu naye nga si bwe ntyo kati okutuusa lwe neekubiriza ninako omuntu eyantandikako nanga nti awo ojja kikola bwoti mpolampola kikuyingire nekinyingira agenda okugenda kitange ave mu nsi muno nga ndabye nga nsaala era nemulaba akamwenyumwenyu taata wange oyo ali musiitwa nemulaba akamwenyumwenyu ate nga abaana abasinga bonna bali mu famire basisita bange bonna babrothers bange bonna bannaddiini nnyo bannaddiini ddala nno nga bw'okiwulira kati nga nze ensikatidde eri mu Amerika ndi mu Amerika bwe ndimu era bwe bampita mu Amerika waffe naye mu Amerika yabasurprisinga nga bagendi agenda Makka yabasurprisinga era ne bansangayo n'abalala bali batambula ku Kaaba nga twetoloola buli yali nga atambula agenda okutula bwaddagala ye Halimah Namakula ng'agira ku kizibu enti yenze naye ng'olwo amagulu ganzita njaka kuyita bwangu olwokuba nti tuli leetimu eddiini mbadde ngimanyi naye nga kyensinga obutamanya ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi tomutegeera kasimutegeera naye wamuntegeeza alhamdulillah wamuntegeeza nemutegeera bulungi nnyo era ne Sheikh Obuzayima naye nayongerako nemutegeera nemanya n'okumanya nti omukazi eyamuyonsa ye Halimah. Allahu akbar wallahi special kati nemanya nti nze kuyonsa mwana nemanya ngenze kuyonsa mwana ate nemanya nti nemanya Ibrahim nti yakowoola abantu sijja kudda mabega eri wala kubanga Allah yamugamba nti kowoola abantu bonna bajje wano ku nnyumba ye n'akowoola abantu bwe yakowoola abantu ne bajja era nemmanya nti nange ankowodde mpulidde bwe nagenda ninga nize omu ku be yakowoola ntuuse. Allahu akbar nandi Makka noyanukula omulanga nentunuulira buli muntu yenna ali e Makka nga buli muntu ayogera olulimi lumu. Buli muntu yenna ali e Makka ayogera olulimi lumu Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ninga nti eno ensi
nsi ki ensi eteri nzibi nga newolekera bwesimu bwoti ogisangawo subhanallah ogisangawo ningamba tibana kwakame nako ze namala nali njagala nsigale busigazi mbere eyo nga ndi mutukufu nga ndi mutukufu ngesagala kudda kakati ate nengattako nti nkutula mangu nandibadde nyumya bingi bannange ebyafaayo nja kudda akadde okaina tugenda kunyumya bwana akira muye yagambye nti ali ku seeti ye maama era kadde agenda kola ki insha Allah taala mama mutegedde muwala wa Haji Musitwa wane ekibibi basaawo awo ku muzikiti ne mama mulungi wakitegina kitegeeza nobanga ku muzikiti wensibuka aba muzukulu wa musaala olwo ndi muzukulu wa musaala alhamdulillah famire mujuulira ndowooza evamu abanene batuuke bandi bonna kati namukyala muzaala wa Nkima maama namuddu Mungu amusaasire ya rabbi era umbitegedde atunyonyodde obulungi Allah amusaasire enkyano tulina edduwaayi maama just y'abantu nga babiri basatu insha Allah taala tulina edduwaayi buli lunaku lwetuuka amujjuke naga akamusomereyo Qur'ani Allah amwemu empeera n'ebyonna byamukolera Allah amuwa obulungi then oluvannyuma umutegedde embeera ye n'okugenda Makka naki n'engeri abantu bamwewuunya asurprises abantu obulamu bwe bwazaabeeramu ne mu Amerika mu bulabye naye n'amaliriza olw'erinnya lye baamutuuma ery'enjawulo eryo ery'ebbeeyi taata yamugamba nti gwe nkumanyi ojja kusaala nkimanyi ojja kusaala era n'akituukiriza n'olwaleero Allah n'amutwala e Makka otandika otya ogenda e Makka maama natandika nina sister wange bamita Zamzam muto wange yangamba nti lwaki mu ngendo zonna z'otambudde ensi yonna ogitambudde lwaki togenda ku Makka nimukati anja genda Zamzam nabatansi omusomesa ekawanda Allah amusasire mukanja genda naye nga mulimba bwabanga ndaba kati ayeraga nti yayogedde mazima kituufu nti sinatuusa waliwo bye simanyi waliwo bye mmanyi waliwo naye nangamba nti kiki mugamba nti sinaba kwewulira muri mutima gwange nina okuyiga kino nina okuyiga kinaga nedda tolina kukiga kiri bwogende Makka oba ogenze Makka buli muntu yenna owa buli kika abaayo tebalondamu abo ab'eddiini abagisoma tibaseeka basekati tebalondamu gye tugende yagamba ekigambo kituufu era kwe kumaliriza ne mugati kale njagenda nengamba abaana bange n'abaana bange ne baga nti oyagala genda nti ffenna tuli naawe alhamdulillah owulidde olugendo ffenna ffe kenyini oba tolweteekemu ffe tulukuteekamu alhamdulillah owulidde era ne balunteekamu mashallah bonna buli omu ansindikiriza genda kakati Zamzam nandeeteewo bwandeeteewo nengamba ate biyitiridde ate kambiveeko nonoonya paka lwe wanzuula nonga nti ogina okgenda ogenda okulaba omusajja nga ti bannange ate nendalika luga nti eddiini eyitiridde eddiini wano sijja gisobola aba masheeki babano buli omu nengira bwendenga nti sijja bisobola naye nanziramu nanga nti ate eki eno tiimu gyogenda nayo eya tawakkali oli bulungi nengati ali nenzira mu byange nasula bulungi nalya bulungi nakola ntya nanga nti bwe tofaayo era bwe kyali mashallah mwatutambuza bulungi alhamdulillah mwatuliisa bulungi mwatusuza wali finga olujja lwe tutwawulako kukundi kuli mujja wa haram tuli mulujja wenyini ate nga kyenabuulirwa oluvannyuma nti ne hotelo yennyini ekitundu kyayo kiri kumpi negundi kiri kitundu kya muzikiti naye nga neewunya kuba nako wange ennyo nga ngendayo nensaala naye nga nsaala tusaalira wamu nga nti bulijjo baŋŋamba nti obanga toli mu muzikiti si ogweri oba gw'osaala wekka naye kati wano tusaala nabo naye kyambuulirwa ntuuse wano nti era nawali oba oli
ku muzikiti oli mu muzikiti munda alhamdulillah kyeneewuunyayo ekisinga obungi nti munda ze ne kaapa njagala kudda kaapa olikulaga kaapa yange yafuuka yange Allahumma salli wa sallim wallahi yafuuka yange Allahu akbar nentambula muzizizaayo njagala kuddayo buzzi Allah sasi ya rabbi akuze Makka ne Madina naam era nakisaba nakisaba ekyo sheekh mama nenkisaba nti njagala kudda mashaallah kopewo kole hijja nekinyanukulwako olwo olunaku lwekisabye lwennyini lwe nakisaba Allah akyanukulirawo tewaliwo n'essaawa teyawera Allahu akbar natambula katono bwe nti essimu neevuga yali ya mutabani wange mutabani wange nagamba nti atuweereza ku bifaananyi nemuga nti ye mbaweereza nagamba nti olabika oli happy nemuga ndi happy naye njagala kudda nti tewali mutawaana kuba naffe tubadde tukyogerako wano waliwo n'omukyalo omulala ayagala okujja n'olwekyo tujja kukola ki tujja kukuzaayo nze kino kyenaakasaba kyenaakasaba Allah nakikwanukulirawo nayanukula alhamdulillah kati n'olwekyo nze gwe mulaba nzirayo alhamdulillah saba Allah akuwa obulamu obulungi odde Makka ne Madina bakutunuza ku bifaananyi byo bakola kikyo badde Makka ne Madina alhamdulillah oyo akuyingira mu TV naye ate kyewuunyisa era serebu abaserebu kubanga tewali kyanvaako serebu abaserebu teri kyanvaako mwantambuza nga serebu mwandiisa nga serebu mwansuza mu 5 star nga kwegamba sirina neebaka bulungi naye ngate okwebaka kutono saawummula activities kusaala ebannange Makka kusaala okusaala kwekukwa oba wakateekawo omutwe oti Allahu akbar no kati bannange lubaze nyimuke gw'onoosigala otya nga banno bonna bagende bakusikeko emikisa olina okuyimuka ogende naawe ofune ku mikisa egyo n'olwekyo nawulira bulungi nnyo nasanyuka ne ttiimu yammwe mulina omukwano muvudde awo munkoledde birthday bannange olunaku lwange nzaani afuna birthday yange n'amazalibwa gange ne gabeera Makka ani yali akifunyeeko ekyo birthday yange yali Makka celebrated city ne muginteerawo bwe muti alhamdulillah bannange nasanyuka nnyo ate nabeeyanza nnyo ate nasanyuka okunjagala ate bweramu ne munjagala erinnya lya maama nenditambuza okuva mu Uganda netutuuka eri nga buli omu maama saasitulako ku bintu buli kyenagulanga bwe nti oba kyenkutte nga mukinkwatira bukwatizi okuggyako gwe natandikira okuwulira nti ddala ngonzeemu nga ngambye nti kakati ne maama kamukole umrah yiye umrah eyokubiri ng'ogenda kukola ey'amaama nasooka nenkola eyange ate nenzirayo nenkola eyiye ate noŋŋamba nti ate edda olina okukola ki olina kyewaŋŋamba nina okuddayo nete niya ya Aisha nengati maze okumutambulira yonna ngenze ku Safa ne Marwa nengamba kiddamu ntya kino naye nengamba ku lwa maama wange omulungi kubanga ngamba maama yantambulira maama yanyonsa mu bwavu maama yambezaawo kalwerwe kigambo kingambe yambezaawo paka lwe yagenda bwati nga ye maama wange omulungi Allah musasire kabuli adikaze ya rabbi kati nenga nti nja mutambulira nze gwe mulaba nenziramu ng'ebigere binuma amagulu ganuma n'ekitabuza maama ekyasinga okuntambuza ennyo okumali ku nkomerero bw'otambula ogenda ku nsozi zino ebbiri Safa ne Marwa neŋŋamba nti wano emboozi gye mwampaawo yali ya maama nga maama afiiririra ani omwana Safa Marwa maama afiirira omwana we Ismaila anoonya ekyokulya babaddewo batya kaakati awo we nagambira nti maama kamufiiririre ate nange ndi maama
Allahu akbar nabakamufiiririre era namufiiririra naye nentuuka tayimu awo we bati awasemba Sheikh nagamba ti omanyi tula kagaali kuba nange nali nganye nze gwe mulaba akagaali ngamba twendai banandaba batya kubulaba y'abakyala bakadde nnyo ngera butambula bwe butambula ngati banange banandaba batya nga ntudde ku kagaali banvuga ningamba sijja katulako naye endi awo ogenda kumaliriza ngenda kumaliza ningati banange amagulu gaganye olwa maama naye kulwa maama ningamba tika kantule kagaali bantuza kagaali muwala wange omu gwe bayita Sara Nsereko nakintu nansindikako ekitundu Sheikh nga bwasindika kasozi yansindikako wano ku muswetwe ye oli nansindika kasozi netumalako alhamdulillah nempuliranga ekyamama nkikoze alhamdulillah era nempulira essanyu nengamba ti ate ekyange kyandibadde kale naye ate ekyamama kyenkoze kyekisinze obuliranga wena okujja Makka awo wajjidde ddala kubanga ekyamaama okimaliriza maama omuwadde ne keeke ye omuwadde shiya ye omuwadde ki ekimugwanidde alhamdulillah oyo nno ye mukadde waffe maama Hajjati Halimah Namakula embeera eyo simanyi ebigambo mwali biwuliddeko weebityo ng'abyogera emotionally nga womulaba ali happy naye nga n'amazige gamuvaamu tekyayogera ndowooza okiwulira embeera ayassa buli kiisa ekyamusomesebwa n'akissa mu day to day life ekyawano wano waaliwo obuzibu wamenya omukyalo ne yamenyeka akasozi kano kakenderamu nokenderamu naye ate oli yali musana nga talina wadde kashewota naye nze ntambulira mu shewota waliwo ekizibu ekiri naye ng'afiira mwana nadduka safa maruwa nange nteekwa okukolera omulimu guno maama wange anzaala maama kubanga maama yantambulira maama yankola kino mu myaka gy'alina emyaka gy'alimu gyotakkiriza nti emyaka egyagirina pafu twalya keeki ya birthday emyaka gy'alimu gyotakkiriza nti akola ki nti maama agirina naye nasigala ngamba nti kanzireyo ku lwa maama nja kumaliriza nja kukola ntya olaba obulamu ebyo byonna asobola obikola ng'ali e Makka lwaki togendako e Makka naawe n'obaako okukyukamu okwo n'olowooza ku bakadde bo abaliwo n'abataliiwo mu mbeera ng'eyo funamu ekyokuyiga buli kiisi kye bagamba kibakusomesa kyonna funamu ekyokuyiga olabe kikutwala luddawa obulamu bwogenda butambuza otya bakadde bwogenda balowoozaako otya mu mbeera eyo kubamu akafaananyi baali bakulabirira batya mu mbeera ey'obwavu ey'obunaku mu kaziga ako akaseera kano gwe Allah yakuwa olinnya nnyonyi sente oziina oli mu mbeera ki naye omukadde omulowoozaako oba oli mulamu obunaku lya bicepere naye ekimutta maama tuwamulabako bakubanga tusanyeka video ngeri gye yali muwali wandibadde ddala ogamba nti omukyalo ono ebigambo byayogera ddala mu butuufu byebi naye nga bobiwulira byogera bitwale nga weebiri Allah muzazi yarabi maama otimiriza era mpulira simanyi muganda ngaakira mukyaliko naye mpulira alhamdulillah ogwa maama ate gusukka mashallah taala waliwo akantu kamu kyenjagala okwogera ano nga tetunnamaliriza nti ebiseera ebisinga bwoba onyumya obulwadde ogamba nange obulwadde bwakola bwe buti kino oba ekyakutuukako accident yonna bwoba oginyumya tosobola gamba muntu gwe naawe kikutuukeko okirabe naye bwoba onyumya Makka ogamba omuntu naawe njagala otuukeyo okirabe ngeraga ndi bannangala kyekintu kyonyumya omuntu nagamba nti kintuukeko nobanga obadde mubugubi amagulu gakoze gatya nobanga wabadde omugugu gwakumenye still okisabira omuntu naye nakirisivinga bannange ekiri eri buli omu alina okugendayo naye nga nandisabye nti bajje ku tiimu yaffe kuba naffe twafuuka tiimu maama tawakkala twafuuka tiimu mujje ku tiimu yaffe buli muntu yenna jamu ku tiimu yaffe gyoli yonna wallahi mbabuulira kino kubanga era mumanyi nti lwenjogera ekigambo kisimbako olunwe bw'onojja ne tiimu eno byennyumiza byonna ojja biraba byonna
endabirira enjagala omukwano omanyi ogenda olugendo ng'olwo weetagamu omukwano naye tiimu yaffe yalina omukwano nga buli omu ali ne munne n'olwekyo buli muntu yenna asazeewo n'agamba nti ayagala genda jangu ku tiimu yaffe eyatawakalira ojja kugyagala ojja jjagala ojja kunyumirwa ekintu ate ojjagala njagala kuddayo bannange gwe mulanga gwe mbakubidde nga nze Halimah mukimanyi nti mama Halimah bwe lwenjogera ekintu mba nkitegeeza kubanga kinkwatako pakati yatulimba si bwendi mukimanyi n'olwekyo buli ayagala yena naye oba otukiridde nze ntukirira nze nja kutuusa ku Sheikh Mayambala nja kumukutuusaako bulungi nnyo muntu mulungi muntu mulamu simanyi nabwe mwogerako kuba naye mutabani wange kati naye mutabani wange n'olwekyo nja mukutuusaako bulungi kuba mukusooka nali hesitant nga saagala genda ningamba banampisa batya asaagala kutuuka eri mboneebone naye bannange nalinga bwogamba ngenze ku lugendo lwe lumu lwe nandegenzeko ne netreatinga kati bo bantreatinga bwe batyo nalya bulungi ate omuntu okukolera birthday ani akulira surprisinga bonna bannange ne basanyuka ne tusanyuka ne bampa ebirabo n'ebirabo nafuna zigumulaba nabagambye tebweserebu bwange saabulekayo natambula nabo netuukayo n'olwekyo baserebu bannange mwenna buli ayagala mumanyi okuntuukirira muntuukirire mbalage kye nalaba kuba njagenda nga nze bwanabanzikiriza Allah buli mwaka njagala ngende ekintu kimbeeremu kinyingirire ddala mbeere nga ndi ekyo oyonse mutabani wange ono nkugambye kati mwagala olwagala terwogerekeka luli nali bumanyi linnya naye kakati ate yanyingira munda ye mutabani wange era musaalira buli lwensaala nemuweereza edduwa nempereza edduwa nempereza olw'ensonga eyo nti namutegeera ate nkyayongera omutegeera ate kyena sinakubuulira gundi yeewaddeyo Halimah munnange twagenda ne Halimah munnange yeewaddeyo nagamba agenda kunsomesa Qur'ani naye ate nga nawe wakimpa Allahu akbar walillahi alhamd Halimah namulema tweyanza maama mulungi nagamba webali eddala ajja kunsomesa ate naawe wakimpa nalemwantya nga nesomera Qur'ani nze kenyini wano gwe mbategeeza myaka gyalimu Mungu yamuwa obwongo si kuwaana twakuba waali twamugezesaako nga tuli mu kuteekateeka abalamazi Seeka Bazannyanengo yajja n'atandika okusomesa ebigambo Ashraf Bazannyanengo n'asomesa naye maama nga webasitopinga weba naye baako ensonga endala eyingiddewo naye bamunyumiza birala yakomawo ate n'akunnyonnyola twakomyewa n'okugamba okuddiramu n'akoddiramu na byonna nga wamugambye bye twasomesa byonna ne byasomye emakka ne Madiina byonna akunnyonnyola kimu ku kimu ng'olinga yakakimusomesa essaawa zino kitegeeza nti Allah yamuwa omukyala wa bwongo nnyo era bagamba nti bukadde magezi era akaddya n'obukuki n'obwongo mukyala akwata nesiimye okuba ngenda kubeerako kwabo tiimu pano eyo egenda okusomesa omukadde ono nesunga bwesunze kuba nkakasa harufu agenda kukola ki ajja kuba zijja kuba zimwanguyira Allah akkirize era ajja kuzisoma kubanga ayagala kyaleka akyagala maama Kaaba wagirabo omulundi ogusooka akola Kaaba experience yo Kaaba omulundi ogusooka kugamba omanyi twalinamu amaddu ffenna twakatuuka ate olwatuuka nomutugamba nti mwetegeke tugenda nali njagala nebakemu malo gyetegekera natuuka waawo tuzeyo ku tusazo nyonyi Jidda ogudde Jidda awo mugudde Jidda awo Obuzaima balisiivinga Seeka Buzaima yatulisiivinga si bukye nali musuubiramu kuba bwe namulaba nalaba muvubuka muto nengamba kakati ono agenda tukola atya naye twasanga ategese tugamba nti kakati mumanyi nti tudde eno kwegamba nga programu agimanyi programu nze kyekyo kye nayagala nti amanyi tuva wano tudda wano ne tuvaawo bulungi nnyo ne tulinnya baasi ne tutuuka gye tulaga ne tutuuka e Makka naye olwatuuka e Makka bwe tuti
nali ndowooza kyali kirala sijja kulimba nali ndowooza nti tugenda kwebaka toli olowooza nabulijjo otambula mu nnyongezo nsooka kwebaka neratikonditi tubawaddeyo eddakiika ate bannange eddakiika zino ne hoteri gye natuukiramu yokka yekayanga kati ngenda kwebakira ddala bulungi hoteri yokka ekwanize nti ogenda kwebaka ate nebanga eri wali bweti nti kati kino kirungi netutuukawo nga buli ekigenda mu maaso ajja n'akonkona ku buli muntu luggi ku luggi alhamdulillah luggi ku luggi n'avaawo nammwe ne mujja tolina wewebakira nga buli wogiraba oti omulala yajja bannange muyimuke tugende netugenda kukugenda ng'omutima gukuba naye tegwakuba nze nenkizuula ne bannange gwabakuba negutandika okubakuba tugenda kukaaba tugenda kugiraba tutya tugenda kukola kiki netutuukawo naye ekirungi ekiriwo nti mwatutegeka ne mutubuulira nti bw'otuuka wali bino byoyogera ebigambo bino byosooka okwogera bwoti owulidde era sabirawo oba yogererawo kyoyagala nga wakagiraba alhamdulillah nze kyange nakikola kyange kyange era nemmaliriza netugenda netugyetoloola naye nga buli omwagirimu aki amaddu ekitiibwa kiri wali buli atambula ali ku kintu ekyo kimu kyokka buli eyeetoloola mulaba nti mwenna muli ku kintu kyekimu kwegamba sina kizibu kyakunyumya kyeva amaga nti buli omu alina okukituukako kati bw'oyogera nti buli omu alina okukituukako manyi nti okikyosobola nti yanjagaliza ati ekyo buli omu ajja kumanya nti nkwagaliza kirungi ne tutambula bulungi nnyo ne tumaliriza era okumaliriza ne musaala okusaala kuli wali oba n'amavivi ku ganumira bade okusaala kuli wali eswala bw'etuuka wooli w'osobola okusaalira toli awo nti ogende mutambule mudde awantu wamu wooli wennyini w'osaalira kyenalaba nti tekiriiko nti wanonoonya kibula eri luddawa naye eri toginoonya oba otunudde mu kyo naye tolabanga bannange kusaala bwoti nga kaaba gyotunuulidde bwoti kiri sitirabagako ng'osaala ofukamidde osaala bulojja ti allahu akbar nga kwotunudde bwoti nagamba nga nti bannange bulijjo nina engeri embozabuzibwamu nga nsaala nendowoozayo obulowoozo kalowoozo ne kayingira ninga ti lwaki akalowoozo kazze ku ssaawa yeesalemu naye wano bw'osituka bwoti n'otula ku kaaba tolina kyolowooza okugjako yo okugjako yo kwegamba kiri kyagala kukirabako bannange byagala kukirabako yensi nze njiyita holy place nakiyita holy place nga bana bange bwe mbawandiika mbagamba nti ndi mu holy place entukuvu sirabanga ku muzikiti munene nga guli tolabanga ku muzikiti munene nga guli muzikiti gwali munene muyitirivu ne Madiina temwangamba nti gutuuza miliyoni emu kitundu kati nno mbadde njogera emu okimanyi okutunula bwoti nga tosobola kulaba gyekoma otudde naye wootudde ate otambudde nnyo naye ate tosobola kulaba nti abantu bakomye wali ate ekyo bannange nze bingi byensobola okunyumya ndisasobola nina okuddayo mulina okunzizaayo nzireyo guno omwaka nguddeyo kubanga mpulira nti nina byesaamala mu mutima gwange tosobola kubimalayo olaba nga kyadde kirungi okutandika ne umrah Katonda agenda kuhijja oba weetegese kubanga kati temujja kubeeraawo nga muddukadduka leero nno mami tumukoze tutya kati mba mmanyi bwenva wano nzira wano bwenva wano nzira wano bwenva wano nzira wano mba mmanyi umrah nungi okugitandika nayo alhamdulillah atulaba muganda wange mwanyinaze gwe wenna ndowooza olugendo n'ebigambo bya maama byakunnyonnyodde n'olugendo lwe agamba ajja kudda biidhini jalla waala obiwulidde ensonga nawe kenyina akuteeka mu mbeera kinaawe osaanidde naawe okole ki kuliko abamu nga tukyebuzaabuza bebuza naye nga sente okola ki oziina era osobola ozifuna naye oluusi nga okyekola ki ekyokubiri kuliko abamu abagamba nti gino emyaka kamala okukola byenkola naye nsobole ngenda ki
wonna w'osobola okugenda maama ndowooza waaliyo abavubuka abato naye bw'obanga okyali muvubuka genda ng'okyali muvubuka kiyambako bakiwulire okuva maama kiyamba bw'ogenda myaka nze 62 nagiweza 62 nagiweza ndi makka nga butakkiriza 62 nagiweza ndi makka naye ate nzijukira nti mama nga weyaweza emyaka 62 ng'era akyasobola kuba yagenda alina emyaka 97 tetukula ffe tetukula akiva ku maamagyaliwo naye kyetaga ng'okyaliko emabega kuba activity zino zemukola emikolo gyonna egyo gyetagamu sipiidi ate gyetagamu amaanyi kati nze amagulu gannuma naye tegannuma nga simanyi lwaki namanya nti gannumye ebigere binnumye olw'emyaka owulidde emyaka kubanga era nagendako mu pharmacy nenjogera ne pharmacist nebagati ebigere nga binnuma nambuza emyaka namugamba ye ogiwezezako ze ngiwezeza muna naga nti tiweebuuza gyegyo wansi ku bigere bikuluma bino okuluma naye yambala engatto ezitambulira munda nenyambala kuba eri bannange tayozi njereere buli wotambula tayozi mabo kakati bw'obanga otambulira teri kafuufu kulaba okulongosa kulinga kulongosa zamuzamu oyo simunyumiza namunywa nemufuula ekirala nanywa zamuzamu owulidde naye nga zamuzamu naye mwamunyonyola yavaawa zamuzamu atandika atya byonna byebannyonyolebwa ne batutwala mu museum ne batulaga kati eno olaba ekituufu ate eri okirabira mu museum gye kyava bannange buli muntu yenna ne bw'oba ng'olina akasente katono kati akasente katono konna naakamalawo kamalirewo eyo mama kibagambe kamalireyo makka awulirize segamba nti nali siina sente zintwala ekyo sobola kirimba era ndowooza bannange n'omuzikiti mugulaba kati bwe ntunula ku muzikiti wano ndabanga ate gyendi kati sente eno gy'oba olina ejja kudda sente zenyini zageze nazo zigenda kudda zijja kudda alhamdulillah tewali wala yadde kyebuuza kubanga bw'ogenda nga okkiriza n'ogenda n'osaba nze kyange nakifuna ekyokuddayo ate n'ebirala bijja alhamdulillah n'ebirala bijja mpolampola naye ekyokuddayo nja kuddayo nzireyo bannaye nga bwemulaba kaaba eyo tekalira saagirabako n'olunaku n'olumu n'essaawa n'embweti ng'ekalidde ekyo sikitegeera kyannema okumanya ekyo temwakimbulira lwaki tekalira lwaki abantu tebatuka tayimu ne beebakako n'ozuukuka kubanga mu gundi mu hotel mubaamu screen oba olaba ekifa ku kaaba buli kaseera naye saalabako ng'ekalidde anytime babaako ne bwogambira nti akati baneziri saawa oba 6 gwa kiro babaayo 9 gwa kiro babaayo 10 babaayo 11 tubaayo kuba twebakanga muffe naye ogendera okutuka bwoti nga bwebali neŋŋamba basulayo busuzi kiki naye nga tekalira alhamdulillah naye nga mwabo be yayita Ibrahimu njenze nayanukula nga tisebo nzija era najja alhamdulillah tusaba Allah akuze Makka emirundi n'emirundi ogende Makka ne Madina obusobozi Allah bukuwe n'amaanyi Allah akwongera okulongoosa amaanyi ogafune n'obulamu bubeere nga bulungi Allahumma amin mama wagenda ku museum ekola olugoye museum then museum eteeka ebikadde mu Makka then n'ekifo ebakolera factory ekola olugoye lwa Kaaba biki byakwewunyisaawo enjawulo olugoye olwo n'olwasookera ddala nalukwatako era ekyo ekifaananyi ekyankubwa n'olwasookera ddala nalukwatako ekyankubwa nagamba nina oddukwatako alhamdulillah nina oddukwatako olugoye ne banzikiriza nti lukwatako nabagambye ndi sita abeera sita kyosaba kye bakuwa nze gwolaba nasaba ti badayi mundeke ngende wali nkwate ku lugoye eri ekintu ky'abakyala n'abaami abaami
babeera nnyo ku bbali tebasembererwa nnyo era obalaba tebasembera nnyo bakazi nti oli awo najja n'akusemberera abeera wa bbali naye abaaliyo bonna batusomesa bulungi ne batugulira olugoye olwo era ne batugulira nti kati bawe bali weekolera naye before sijja kudda mabega mu history yali muwanvu nti lwali lukolebwa gindi nakino nekikolebwa egindi nakino nekikolebwa egindi olugoye olwo ne luvaamu buli mwaka lukyuka balukyusa omulundi gumu mu mwaka kati neŋŋamba banaye lugoye lwankula kiruno era nentukawo nendukwatako olugoye olwo nali musanyufu nnyo ekyo kyekifaananyi kyange kyensinga okwagala nankute ku lugoye lwa kaaba ne batulaga oluggi olwasooka ne batulaga amadaala agasooka ne batulaga agaali kuli gennyini kati neŋŋamba tebannange kino kikyentuuseeko okuba nga ntuuka ku kintu nenkisobola okukyekwatirako ate ne batugamba tiimu eyaffe ye yasooka okugenda mu museum. Allahu Akbar. Ukiwulidde ekyo tiimu yaffe yatawakkal travels yasooka okugenda mu museum eyo alhamdulillah. Ate ku olwo kiri tekirabikangako twali tetumanyi tugenda nagendayo baali tetumanyi kuba obudde bwali bumpi nnyo naye mukirabe ye Allah wabakkiriza abakkiriza ne tutalaatalamu awo ne tutalaatalamu nga tetunnamanya ntugenda tuba tuli awo nga mutubuulidde tuba tukkiriza okuyingira munda ne tuyingira era ne Madina bwe kyali era batwagenda mu museum kwekama eno tukiraba mu buntu ate mukitulaga ne gye kyava tukiraba mu buntu ate mukitulaga gye kyava kati kyekyanyumira ennyo nti buli kintu kyonna ovaayo nga tosobola kukijja mu mutwe nga tosobola kijja mu mutwe era nkowoola sijja kowakowoola kati nze nkowoola sijja kkowa mugendeeko e Makka ne Madina buli omu agendeyokko ne bw'obanga mu butuufu ke kasente koolina akasembayo saba nti nfuna akalala akajja okunkozesa ebirala naye kano kaŋŋende e Makka kifo kirungi bannange kifo kirungi bwe mbagamba nti kirungi kimu kyokka kye mbagamba nti oba okyali mufuuka nga akasente ko kayina genderawo nga bukyali tolinda kugamba nti ate omala okaddiwa tolinda bwaba maama we akyaliwo muweereze kubanga bamaama bangi abali mu myaka gyange bwaba nga ali mu myaka gyange muweereze agende bwaba tatawo waali muweereze naye bwobanga omuweereza mujje ku tiimu eno eyatawakal mujje kwe muba mujja kubanga ajja kulabirirwa kati nze mukubeemu maama mmwe yagenda nalabirirwa ate nga mumanyi wano muntenda nti n'amaanyi nkola ki naye nalabirirwa kati bw'obanga olina omuzeeyi muteeka eno gye bajja omulabirira okumanya nze nalabirirwa nga n'okulya mbuulirwa nti tayimu yakulya jangu tugende ani akufaako bw'atyo ng'amanyi nti omanyi gye baliira tayininga ogimanyi gyeri olina kugenda naye nga nzibankonkona jangu tugende olye owulidde nfuna amaanyi kati kizibu nnyo omuntu okuba abavubuka bato abaatutwala era bali baagala bamaama baabwe kubanga okunjagala namanya bumanya nti baagala bamaama baabwe nnyo n'olwekyo oba olina maama wo ng'omanyi nti maama wo oyagala abeere ne keya okuva wano ku kisaawe okutuuka gye mulaga please kozesa tiimu eno si kalango wabula mbabule kyenayitamu nga maama bano boolabanga bagamba ne bwonoba tootambule tujja kusitula natukokugalika nenfudde bino bifaana kibye banaalaga nga bansitudde sikasobola era gwe mulaba bwe kaseera muzeeyo Zaima mutabani wange yoyo yanyambaza engatto yanyambaza engatto kyokka sizambaziwangako muntu yenna nze gwemulaba oyo gwe mulaba yafukamira wansi nakwata engatto naziteeka mu bigere byange naŋŋambadde netugenda ku lusozi kirwe twagendako twagenda ku lusozi olumu maama lwovudde waliwo olusozi
oli nga tugeza mu Arafa ntulinya akasozi oba netulinya akasozi twalinya ffenna waliwo ka Jabal Rahma akasozi ako we baziika baswaba Uhudi golaba oyo yankwata ku mukono bwati nga tuli Uhudi nanninyisa akasozi ake Uhudi ate n'akanzisa yangamba sikuleka wansi nga bakunyula ebyafaayo byonna yanninyisa akasozi nankwata bwati ku mukono bulungi nnyo paka lwe natuuka ngugambye nti nze nga tanta n'olwekyo oba olina maama wo oba taatawo ng'osazeewo mutwala oba omanya nti olina gyali asomera yalinga mu exams tuli eno akola ku bino n'agenda adduka mu exams tuli ku kino n'adduka ku exams era n'aziyita bulungi nnyo kansubire nti neyali esembyeyo gye twamulekera yagiyita twamusabira agiyite twamusabira agiyite oyo 10 ku 10 mwamuweddewa omuvubuka bannaye muntu mulamu Seka Uzayima muntu mulamu nnyo era mwagalanga mutabani wange alhamdulillah Seka Uzayima wana woli mama musimu webale nnyo okulabira abakadde n'aleeta n'akadagala ak'okusiimula ebikere omwana mwezi yagwa ku byokya n'aleeta akadagala ne mugandi amagulu gano tegakyasobola nangamba ekiro nagamba ndesa akagundi kano kankusiimula amagulu munange wange bw'oba ng'olina maama wo ng'oyagala keya eno ye ttiimu yokka eno ye ttiimu ekisoboka omuntu okuba nga bakuwagadde bwe batyo ate ng'obaslowinga down kuba nali mbaslowinga down nga bo bali ku speedi ate nsi ngenda mpola naye bonna ne bakkakkana okuva lwe twagenda nabakkakkanya ne bakkakkana ne badda ku peesi yange eya sulo alhamdulillah naye nga kyekyo nkwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange okuba nti wankonvinsinga ekyokunkonvinsinga kiteeke ku bbali okuba nti wa makinga sure nti ntegeera lwaki ngenze ku Umrah nagitegeera era nagifunamu nze ku lwange era n'abakutuukirira bonna abalala yogera nabo nga bweyogera nange kuba gye bali abasikatira naye yogera nabo nga bweyogera nange olulimi lwewakozesa bajja kujja mama tuyanzege tusimidde ddala message mugiwulidde obubaka buvudde wa maama Halimah Namakula erya hajjati ndio yatuuka dda sinabona kugenda sinabagenda maama mulungi alhamdulillah message mugiwulidde abanyonyodde ensonga ez'enjawulo era buli omu ndowooza kikotteko ebigambo engeri gyabyoyambuziza nambuza nti ennyambala yegenda kukyuka ennyambala yange nkyali muyimbi bannange kyali muyimbi naye nja kutoninga down era natoninga dda down kuba abasinga obunjira mundaba tinsiba akatambaala ku mutwe naye bwenti nga bwendi sisobola kubeera bwenti everyday kubanga nze ebbugumu limbeerera lingi ate saagala kuziira owulidde naye ngaera nsiba akatambala kange nebikirira akakaaya owulidde tezimpitako esolazataddemu Qur'ani tezimpitako kusoma Qur'ani okufa obufi nagisoma n'olwekyo yambuuziza nkuzeemu bulungi kuba bambuuza ku social media kakati ogenda kutandika kwambala nga hijabu ze ziringa hijabu kati ngaawo bondaba nsobola okutambula bwenti birthday yiyo oli otuwa ekijjulo yiyo alhamdulillah nange bannange bonna baaliyo mwenna mwajja newabawo ne sheeke omusheeka nseera yampa miliyoni namba ekirabo kya birthday yagamba nti sina kyenkusobodde kugulya sibudde kigundi naye miliyoni njikuwadde alhamdulillah bannange kati mumbuulire nze kiki ekirala kyensaba Allah byonna yabimpeera wali alhamdulillah birthday wano saagifanako nze nasanga busanzi nga bankoledde edduwa naye ne birthday ne bagitwaliramu nenze birthday yange yali Makka
alhamdulillah yali Makka alhamdulillah ate nali musanyufu nnyo era nga bwondaba nali musanyufu nnyo nkoze zi birthday nze gwolaba ennene empitirivu ezenkana wona abantu abangi baserebu bonna ne bajja naye birthday eno yeyakasinga mama siwulidde birthday eno yeyakasinga mu birthday zonna zembadde nazo ate era sola gyerabira emyaka 62 sola gyerabira Allahu akbar walillahi mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga wansuubiza kuba nagaha birthday yange eri eno ngenda nayo giyitako ngenda kuyitako nonga nti tofaayo ne birthday erizibaayo era nokituukiriza alhamdulillah 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 twebaza Allah obulungi otusobozesa byonna mashallah taala mukadde twatambula naye Mutawakkal Travels mashallah mutambulira muganda wange Sheikh Muhammad Tawa Kikambi nga director mukadde waffe Dr. Uzaima Sheikh Uzaima Hassan Tayyib Mutumba mutabana wa Sheikh Hassan Tayyib Mutumba ali Madina asoma mvuka musawo ate asoma mashallah taala emirimu agikola alhamdulillah director Mutawakkal mashallah taala tayali muganda waffe Nassa Sebagala Hajj Nassa Ntege Sebagala manya gonaga omugagga Nassa siya yagafuna ate era gwe baga mwalwa nsonga eyo omanyi bulungi nno wano era mukadde waffe oyo byonna ngatambuza bulungi era mukadde waffe tuweeza naye Mutawakkal Travels tuli naye Mutawakkal Travels fenna otuweereza mashallah taala baganda baffe bakadde baffe balamazi bamama baffe mukadde mwalina obulemu ayina mbeera ki tujja mukwata inshallah taala mu mbeera yonna oli mu mbeera ki tujja kutambuza mu ntambuza biidhini jalla wala otuuka otuukewo n'otatuukanga biidhini otasuubira kutuuka inshallah taala byabanyumirizaako byebitono tujja muzze wano biidhini billahi taala anyumye kuba tetwogedde kulambula ensozi yagendamu experiences ebyo yatuuka mu Arafa biki byalyo then tetunyonyodde nga tuli e Madina tanyonyodde eyo mizikiti wali omusanvu osusubi yali nya then tugenze wa Kiblatayini tetwogedde ku Kuba tetwogedde ku Uhud ayogedde katini ne awafune umusomo mulamba nnyo Sheikh Uzaima nga tuwe byafa ne Sheikh Sheikh Sufyan sekandi nga batuwe ebigambo byabo mashallah taala nange ninfunya ebifaananyi byange ne munnange mukwano gwange nefuna nange mukwano gwange mukwano nga mingi nnyo alhamdulillah Allah pe barakati so ebyo na ensonga zaali nyingi ebyaliyo ebyokuyiga bingi obulamu bukyuka okulaba ku ntana z'abasahaba abo n'okunyula ebizubi ensonga zaabwe ze bayitamu n'obuzira bwabwe n'okulaba nga olwayiro they are still there entana zaabwe weziri ebyenjawulo bina ebalina so ajja kudda tunyumize obulamu olugendo lw'e Makka ne Madina inshallah taala Allah atuwakadde akala bana ngakira mwajja kuteekateeka ndowooza mukama wange Umar Busurwa ajja teekateeka inshallah taala nimugana producer wano ayisonga akikoleko bulungi jazakumullahu khairan so saba mama message esooka wako busooka bugende eri banno Abatawakkal family batambula nabo obubaka obwokubiri bugende mu family yange rigende eri family then obubaka obwokusatu bugende eri the Celeb community abasiramu Celeb community batabani bange bonna so saba opasinga obubaka obwo inshallah akati nsooka ne tiimu Tawakkal gye twagenda nayo nange mwebali nnyo okunjagala mwebali nnyo okwagala tiimu yonna nga bwe twagenda twali abawala batono tweyita bawala twali abawala batono abavubuka nabo baali batono bo yenamba eyasinga naye nga yonna eri kuffe ffenna in fact bwe nasangayo Halimah munnange ate awo ne bujja bajjira nebaza okusingira ddala Sheikh Uzaima naye wabonaabona nange wasitula naye webali nnyo webalire ddala nebaza abaana bange abasobola okukwataganya ensimbi zaabwe bali e Bulaaya Hemudine Rashid okuba nti bagamba nti akatukusindika ate ne bagamba nti ate banzizaayo olidde waawo nali nsobola okukyekolera naye bo basalawo nti kintu kyabwe kibakwatako ate era kiddamu bakwatako nabo bennyini
ngenda kubasindikiriza mpola mpola manyi bali Bulaaya nabo basobola okugendayo batuuke ku Kaaba neneebaza abo bonna abaali wano benasanga nga nkomyewo nabanyaniriza abaana bange mwena mbeebaza kakati baserebu bannange mwena mbagamba kino byonna byetukola byonna birungi era nabuulirwako nti mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omu ku bo yali muyimbi ayitibwa Aisha yali muyimbi okay so kuyimba kwava dda sigamba nti tutandise butandisi naye oyimba otya oyimba otya ekyo kyokka kyolina okumanya nyimba ntya nfaanana ntya nga ndi ku stage kino kankyogere wano nkunamye abasiraamu tetukunama era temukindabangako n'omulundi n'ogumu nga nkikoze n'olwekyo abayimbi abasiraamu mukimanye ekyokukola owulidde toyina kulaga bintu byonna olina kwambala nga bwolaba naye nga wenna oyambadde ogumidde era bwembeera mba nzigumidde kati naye ku sente zino zetukola mu buyimbi jako sente nga bwotereka mpola omwaka bwegugenda okugwako oba osobola okukola Umrah notandikira okwo owulidde notatandikira ku hijja notandikira okwo nomanya nti ngenze era nga teweerabira nti gwe mbuuza bubuuza nti ntambudde ntya naze kutuusa ku Sheikh Mayambala kati bw'obanga olimu okugamba nti eddiini naagikola ntya kubanga nkimanyi nange nkimanyi ekaluba bajja kubuulira engeri gye bagenda okuyisaamu n'okubuulira n'okutambuza naki tewaliiko kino tekiriiko nti guni munaddiini muyitirivu naye ate womala okutuuka yeddiini erinnya kiringa kyo kitambo erinnya n'erinnya n'okifiiringa n'olwekyo tokifaako muntuukirire bw'olaba nga tosobola kutuuka wano we tuli ku Salama TV oyinza okugamba nti ki nti kantuukirire mami ntuukirira ntubyogereko omuwala n'omulenzi kyositedde mwamulaba yanyumirwa yanyumirwa ekintu kye yakakiyingira naye akikwagaza ne bwoba toli musiraamu ng'oyagala kukyuka Seeka Mayambala wuuyo waali nammwe mbayite Seeka Mayambala waali ajja kukiisa mu bulungi muntu amanye eddiini muntu amanyi bw'atambuza buli muntu owulidde n'olwekyo beebo kyekyo kyokka kyensobola okwogera naye ng'eriyo mama wange atera okukulaba ennyo mama wange Madiina eyasikira maama munnange salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kwagala nnyo era webale kunjagaliza nsaba busabi nti nyongere nfune sente ezo zisobola okuba nti naawe zikola ki zikutwala ogenda okole hijja ogenda okole Umrah 2 eya mukulu wo egeni neyiyo ogikole inshallah Allah akirize ya rabbi mama wange mukwano gwo maama wange anzaala mwita hajja tuweereza hajja tishamira nakanjako mugisha mine mwasinkanako ewa kingi ne munyonyo ensonga nga mulina okunda okusinkana oba mutegedde mwasinkanako wa kingi wa Tooro omukyalo oyo hajjati omunene omujjukidde wa mu kikuubo mujjukidde maama akwagala nnyo era kwali akulaba amugagamunaŋŋanye nayagala kukukyazaako inshallah yasanyuse nnyo ng'ogenze Makka era ayagala kukukyazaako yabadde very happy alhamdulillah era kwali era beebale nnyo okuba nti banfula famire nze ndi mu famire y'Etooro nze gw'olaba ndi muli ntambulira muli bweti ntambulira muli tewali mukolo gwe baba nagwo ne batampita ate si kumpita nga serebu wabula ow'omukwano omunyikivu n'empaako naweebwa empaako eyo yegwani akiiki yange n'ateni olwekyo bannange mbaagala nnyo era ne king oyo akuze ngenda ku mazaalibwa ge akuze ngenda agamu nga bisubiddwa gano agasembyeyo olwandozi olwa corona naye ngaakuze agenda ne queen mother nkutumidde munnange wange omulungi alhamdulillah
nze nayo Princess Bagaya mukwano gwange nnyo tuliwe tuti naffe tuliwe tuti Princess Bagaya alhamdulillah ne wange yagayagala nnyo engeri gye tusaalamu setting y'omuzikiti engeri gye tufunamu wuzu obuyonjo n'ennyambala Princess Bagaya naga nti ate nayagala nnyo engeri gye tuwoowamu embeera yaffe eyo ganda ebimukolera so tufuna omukwano twafuna omukwano twava ku mbaga ya mukwano gwange muganda wange mwita Ali Balunyo tutandikira awo n'olwaleero abantu beyo bakwagala alhamdulillah tebalimu feke abo bakwagadde mashallah mama olina akala akasembayo ke kasemberayo ddala ne message akasembayo akalikamu ti nange kenyini munsabire ebiseera ebimu mpaba temulowooza nti buli kaseera mami mutuufu nange munyongere munsabire nsobole okuba nga ndi mutereevu nsobole okusigala nga nkola ki mukuwangaala nsobole okuba nga nkyasigalawo nga nkyababuulirira kubanga okubuulira kwange mukwagadde ate munsiimye buli kaseera era muŋŋamba naye sisobola babuulira nga ŋŋenze mwongere buli asaala buli asoma mu ddiini ye nga munsabira okusaba tekukoma tekukoma alhamdulillah mumusabire mukadde mama alifa mukasaba nti mumusabire neyongera okugenda Makka ne Madina tumusabira okusabira nawe oyongera okugenda Makka ne Madina ayina obuwangazi Allah abukuwa alhamdulillah Allah yongere kulongosesa embeera kusabira ebirungi byonna Mungu abikuwe naye batabani bawedduwa abatabani abaana bawala bawedduwa basomere ku dduwa ye besembayo obubaka obusembayo mashallah taala abaana bange mwenna ababadde abayise mu bizibu naddala abayimbi abayise mu bizibu ebingi ebiyitirivu obwavu obungi bagamba wembeeredde eri bwe bambuulidde tibagenda kugulawo babagulewo mugende mukole naye temugenda nagundi birowoozo bingi nnyo nti esente zigenda kujja zigenda kukola kimujjukire nti bemugenda okuyimbirira nabo tebalina ssente naye nsaba busabi nti kino kyonna kibadde kyakuyiga nti muyizeemu ekyo nsaba nti mukiyize nti tuyise mu kizibu naye ate ne tukivuunuka mbasabira nnyo mbasabira ddala abaana bange bonna abazeeyo mu masomero mukimanyi nti nalina akantu kange aka buli mwaka nkyala mu districts 8 mu masomero 9 nenzija nembabuuzaako nembabuulirira bannange mugume bugumi mulimu abaana baffe abamu abaafuna embuto bebasobyako obusobya abaana abo abasobebwako totya nti nze byange bikomye tugenda bikwataganya era ngenda kutambula ndabe nti nzija mu communities gye muli nkomyewo nzija mu communities gye muli nsobole okuba nga mbabuulira tukikwataganyiza kitya mukimanyi nakibagamba ze sikikisa nazaala ndi muto n'olwekyo nina nsobola obabuulirira kuba mmanyi experience gye nayitamu nsobola obabuulirira n'olwekyo nja kujja wawi team women at work mugye muyita wawi tujje tubabuulire tujja kunoonya solution abo babasobebwako tukoze tutya okulaba nti bakola ki basomera wabbali basobola okumala ku high school aba bali mu high school guma totya guma osome umanyi nti kati okuze osingawo okuva wali atoze mu kibiina kyekimu guma kubanga n'omulala bwali era nja kuddayo okujja mu masomero twogeraganye ba teachers nina ate kuddamu buto nege nayitamu edda nina okugaddamu kuba kati ate kino kirala kino engeri gyengenda okubuulirira yemu naye kirala era nga mulimu fistula jjukira nti ntambuza fistula to end fistula in Uganda naye nga tugaseemu n'ebyakya covid kino ekirimu nakyo tulina okyongerera okulaba abaana okubazaamu amaanyi okulaba nti bakkiriza nti okay emyaka gyange gyandibadde bwe giti naye kati ate gisusseewo ate ndi mu kibiina kya wansi okujja okubagumya ndi nammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abubaka ubadde wa mama. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe maama Jeti Halimah Namakula message yatugambye mutunuulire nnyo embeera n'olugendo lw'e Makka lwamukyusizaako kiki yafunyeeyo
ayongedde okusembera eri Katonda kikulu nnyo masha Allah taala. Okukyuka ajja kyuka mpola oyongera ku upgradinga ku editinga bulamu bwo mpola you upgrade yourself. Kati olaba alina darasa 2 eza Qur'an eyange neya Halimah namulima Allah musasi ya rabbi mwebale jazakumullahu khair. Mpola jagenda kulabanga mwaka guyiseewo nga asobola okubikula Qur'an n'agyesomera. Yagenze Makka yalabye nga mwetaavu nnyo okusoma eddiini, mwetaavu nnyo okubeera nnyo mukwano gw'ekitiibwa Allah, mwetaavu nnyo okuddawa e Makka naye woti obubeera, mwetaavu nnyo okwagaliza abantu abaana abo bagende naawe ogende olabe ekyo kyalabye nekyayiseemu mbeera ki bulamu ebyo byonna asobodde okubanga biidhini jalla wala at least agezaako okufuna impact ey'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwe. So tusaba Katonda amusaasire ate amukozese amuwe obuwangazi obulungi ayongere omukozesa ate ebirungi. Oyo ate alina embeera gyakwatamu abaana bawala bafunye obuzibu n'abalala balina ebintu byebakola nekola gya modulo abo balina ebizibu ensonga zaabwe zebalina ne bonna bakwasaganya ne mukakkana. Olina okukkiriza ebale maama Mungu akuwa obulungi era akusiime okwongera okubanga banno abantu obakwatako n'abaana n'abazzukulu n'obakwatako okubalaga ekyokukola tambule bulungi. Nsaba ekitiibwa Allah akusoboze. Bwe babaga banneetaaga maama basobola okutuukirira inshallah then nze banfune siri wala nnyo okuva wano ene boda asobola agala maama inshallah taala ku nsonga ezo zonna ez'okubuulira w'amasomero waaki ojja kuntuukira inshallah maama jamukutuusa ku biidhini jalla wala. Ebigenda mu maaso mu nsi mbiraba abaana ndi mu class kati nsomesa naye ogenda olaba abaana waleka nkafaanawe kati mukazi mukulu ali ati kuliko abaala basigaleyo nga tebagenda kusoma oba bafunye embuto basigale mala okuzaala oba tamala kuzaala ebityo. So ajja tuyambako ku nsonga eyo inshallah taala. Ateekamu ati n'ekifaananyi kya Kaaba ate oyo si ayonsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo ate byekweyagala binnyo byayina. Allah musase ya rabbi amuwa obulungi mashallah atongere tulungamya ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fenna tusaba Allah fenna tutwale Makka ne Madina. Mwena babaddeko mbebazizza buli omu asinzidde. Muganda wange Isa Marobole osinzidde awo Namibia webale. Muganda wange ne tiimu yonna gyolina yeeyo wonna aba class 005 Kawempe Muslim mwenna kwemuli mashallah. Aba Kamosa Kawempe Muslim mwenna kwemuli nnyo as a team. Muganda wange Juko n'abaala Manya Safina buli omu yenna ndowooza message mugiwulidde. Banange Yahya message ya maama mugiwulidde ddala ngerimu omulamwa. Oluyinza okuba nga obadde oliawo weeraba tosaana genda Makka naye nga atola kigwanidde. So weebuuze wekka mutuufu natuukadde ogende Makka nsobola ogende Makka nange nsobola oba nedda. Lwaki ono si byabaala. Jazakumullahu khair. Allah batuweera obulungi era abeere nga abasiima mwenna tuli basanyufu. Buli omu yenna osinzidde tukulabye tumanyi nti otulabye naye Allah akutuweere obulungi. Abatawakkal Troubles mwenna aba board jazakumullahu khair. Then bakadde baffe patron mwenna tubebazizza. Then ne bakadde baffe mwenna betubatambula nabo ne betutambula nabo Tawakkal family mwenna muli balungi tweyanzeege. Dr. Ntambi Huzair musimu nnyo ebigambo bya maama era agambye mwebali kutambuza maama ajete Halimah ali wano Hoima agambe ndi wano Hoima. Dr. Ntambi Huzair yatukulembera mu tiimu yagenda Karamoja juice okuba ku mulimu gwekola n'okujjanjaba nga tugenze As-Salam Charity. Sebo maama naye ajja kukola yenteekateeka nkwatagana inshallah taala era niye musanyufu nnyo ne tiimu yonna ey'abasawo awo bonna mwebali eddala jazakumullahu khair. Tuli basiimu ffenna. So muganda wange Seeka Uzaima ne tiimu yonna boli nabo banno baganda bankatenda Seeka Bashiri Seeka Didat n'abaala Sheikh Sufyan n'abaala bonna mwebale kubaako. Muganda wange Seeka Adnan ne Seeka Mutazindwa mwenna mwebale kubaako. Wonna bali Makka mashallah taala barakallahu fikum. Abali Canada abali Bungereza abali mu US mwenna mbaddeko mwenna buli omu osinziira twebaziza mwebale kubaako. Atakumira mpeera batukumire nebazaze muganda wange Akram tiimu eyo gyokulembedde sebwebale ddala mu control room. Muganda wange Shafiki ne muganda wange Mohsen barakallahu fikum. Mukama waffe Umar Busuula n'enteekateeka yonna gyolina mu programu y'Olutindo eno ate Friday wasusse n'osukka ku ntikko bakadde baffe Seeka Mustafa ne mukadde waffe Alhaj Abdul Karim Kalisa twebaza mwebale ddala enteekateeka zonna jazakumullahu khair.
tusinkane ite inshallah tusinkane ku Friday ja nga tuli mu program Olutindo tonga otegeera ekibuga Makka abadde atunyumiza ebibadde mu Umrah byabaddemu biidhnillah nafuna kadde tujemuza inshallah taala hata kumbinambira watukumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله